nti akusinga ekitiibwa may have been invited too. ayinza okuba nga naye baamuyise Then they will tell you, ne bajja watudde ne bakugamba dear some madam, munnaffe please get out of here tubadde tusaba oveewo wano and take the back seat. ogende otuleka eri emabega And you'll be embarrassed. n'oswala But when you go to a party, naye bw'ogenda ku mbaga please give me 3 seats. They must go there. Give me 3 seats. Zigenda put there. Take the back seat. otuulanga mu katebe ak'emabega Tonight I declare olwaleero nnangirira something in a few minutes and I'll be done. ngenda kulangira ekitunda kikatoni eziddako ndyoke mmalirize This is you, 2026. ono ye gwe 2026 Those of you in Busabala, you already know. Those of you in Chihuahua, you already know. I've already said this. abali ebusaba nekiwatu byonna byogedde dda mubimanyi Come, Michelle. This is you, 2026. ono ye gwe kennyini mu 2026 I wish Pastor Ben tells me the honorables that are here so we can mention them because me, I'm done. Once you go to a party, bw'ogendanga ku pati yonna please Pastor out to come. Please take the back seat. otuulanga mu katebe k'emabega That is Luke what? 14 verses 7 You may be on a party osobola okubeera ku pati and someone more honorable than you omuntu akusingako ekitiibwa comes najja atuuka and they say, ne bagamba my sister, omuganda like you see, nawe nawe okiraba we have a visitor from Finland. omugenyi gwe tukyazizza ava finland I am telling people at Busabala and Chihuahua. badde ngamba abantu ekiwatule n'ebusaabala I've seen this a lot even at parties and churches. kino nkirabye nnyo mu pati ez'enjawulo ne mu makanisa Where someone comes with his kakondo, tap, tap. tazajja atambula ne kakondo ye bulungi paka katebe k'emaaso Aba akyatudde. while they are still seated Omugenyi okuva e Finland n'akola ki? a visitor from finland comes Ne bamugamba, and they're told sweetheart, mukwano oti. please go and take the back seat I have seen people, Mr. Garuba. ndabye abantu I have seen people, Muchala Prima Kadash. Is it Prima Kadash or Sorry? I have seen people. ndabye abantu Lumu nalaba Asha. one time I saw an usher Yagamba Oluganda vaawo. who told the brethren to get up from their seat Oluganda n'amuziimula okuva ku mutwe paka and they despised them from ate ng'amuziimulira mu mwoyo ne mu mafuta amangi. in spirit and in a deep anointing. Akuziimula ntira Asha n'amugamba wadde onziimudde naye eddako wa. The usher insisted that regardless of your look, you're going to take the back seat. Asha omu nzijukira memba omu yagamba Asha wano ku kyaki nti do you know omanyi tithe gye nsasula mu kyaki? Do you know how much tithe I give to this church? Bayibuli egambye ojja kuswala mpola mpola. The Bible has said that in a lot of shame. Omugenyi waffe omulungi banemwaniriza omugenyi waffe. Bayibuli egambye The Bible has said n'oddawa you will then take the back. tuli mu kyaki swaza sitaani bwe kiba kyali kikutuuseeko. If it has ever happened to you, or shame that never looked at you. Amuliranye mubuuze wavaawo oti. Luka agambye bw'ati. This is what Luke declares. Naye bw'ojjanga ku pati. But when you come for a party, Wadde wano waliwo ebifo by'omu maaso. though there are seats in front, Mugume kino kyekisembayo. We aliwo munange. Bannange wala kyaliko. Nsaale. Wadde ozze wano nga waliwo ebifo byaki. and though you have come and there are front seats that are empty, Yesu agamba tambula mpola mpola. Jesus says that walk slowly Ogende ku kyalo.
and go up to the back seat. wadde waliwo ekifo kyaki Though there could be empty seats in front. tomanya Because you never know. buli muntu gamba nannyini pati musongeko naawe The host of the party. tomanya nannyini ki kyogere nga tokitya ani nannyini pati the owner of the may find you in the back seat. Ayinza okusanga mu katebe k'emabega. Now you are the owner of the party. You and Justin. Yes, little. Now you are the owners of this party. Once you go there, Kasita mugenda wali. the Bible says Bayibuli egamba. you may recognize that your guest Mwanditegeera mu bagenyi bammwe was given a back seat. nga waliwo gwe bawadde akatebe k'emabega. So you will go Kati mugenda and say, dear friend, ne mugamba mukwano gwaffe we have a better seat for you. tulina akatebe k'akalungi. 2026, God will bring you up front. Katonda agenda kwetuusiza mu maaso. Wanike emikono, I prophesy. Ndagula. God will give you a better house. God will give you a better house. God will give you a better status. God will give you a better job. Mukama agenda kuwa nyumba esingeyo omutima gusinga ogwo. God is the owner of this party. Please be there, my guests. Your guests. I want you to mention 7 things Njagala oyogere ebintu 7 that you want to see in 2026. bye wandyagadde okulaba mu 2026. After that, I will be done. Bwe tumaliriza ekyo ngenda kubanga mmaliriza. Wanike emikono. Lift up your hands. Menya ebintu 7 Mention 7 things byeyagala olaba mu 2026. that you surely want to see in 2026.